Sasa akabokano tuyingire ekyuma kino kitandike okukola. Abalimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Kalungu banyenyeza ku galiba enjole ku mukolo nga batongoza ekyuma ky'emmwanyi ekibazimbiddwa okumpi batandike okutunda nga kase begobeko obwavu. Omukolo guno gubadde ku kyalo Nabutongwa mu Kalungu. Ssentebe w'eggombolola ya Kalungu Rural Leonard Kizito akalaatidde abalimi okwongera okusimba emisiri gy'emmwanyi basobole okuganyulwa mu kyuma ekibaweereddwa. Tusale gonna tugaziye emmwanyi. Oba gavumenti ereese n'okwa oba tereese. Bajjajjaffe nze nakula ndaba ngulissebo wali ng'alina omusiri gw'emmwanyi. Abeetabye ku mukolo guno basikasikanyiza ebiyungula by'ennyama nga n'abakadde babadde balwanagana nabyo. Meya wa Kalungu Town Council John Kiraga awomye omutwe mu kuzimba ekyuma kino ategeezezza nti kino akikoze okusembereza abalimi obuweereza okumpi n'okutumbula okulima emmwanyi. Bwavu bulenga lwoya lwa munyindo gwolina okulwejja wekka. Bwe tunaleeta ekyuma n'otunula nga baffe tukulaakulana ne banno nga bakulaakulana gwe ng'osigala emabega. Sitwagala tukulaakulane ffekka. Abalimi basiimye ekibaweereddwa ne bategeeza nti bawonya okutindiganga eŋŋendo empanvu n'okutundanga emmwanyi zaabwe ku bbeeyi layisi. Naye ekyuma kino mukama wange weebale nnyo weebalire ddala. Twagala twegatte tubeere ffenna mu kibiina kyaffe ekya growers nga bwe tuleeta wano emmwanyi zaffe. Tukusuubiza nti tujja kuleeta emmwanyi mu bungi bwonna. Sennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.